Katikkiro Charles Peter Mayiga akubirizza abantu okwettanira ebyobulambuzi n'okutumbula ennono z'ebika n'obuwangwa bwabwe. Tulina ebyobuwangwa bingi, ensi yonna byeyagala okumanya n'okulaba. Ekyo kye kyateekesaawo Kabaka Minisitule y'obulambuzi, kubanga obulambuzi obwaffe obusinga bwesigamye ku buwangwa n'ennono. Emiziro gyaffe kye kimu ku byobuwangwa abantu bye baagala nnyo okumanya, gye baagala okulaba ate era n'okumanya entegeera y'ebika. Okwogera bino, Katikkiro abadde aggulawo omwoleso gwa Buganda mu Lubiri e Mengo. Ono asoose kulambula emidaala gy'abeetabye mu mwoleso guno. Muno mubaddemu aboolesezza ebyobuwangwa, ebyobulimi n'abakola ebintu eby'enjawulo. Okusinziira ku Katikkiro, omwoleso guno guyamba abantu okutumbula ebyenfuna n'okubaako bye bayiga. Munoonye emikisa egiri wano. Mu byobulimi waliwo ebyomukisa biyitirivu, genda oyige. Ebyobusuubuzi, ebyobulambuzi, ebyobuwangwa n'ebirala binyontoko. Kambabuulire, omukisa tegwogera, naye ebbanga lyonna gubeerawo. Aboolesezza balaze ebintu eby'enjawulo bye bazze okwolesa n'engeri gye bikozesebwamu. Nga bikozesa amasannyalaze matono nnyo okwewala abantu okubeera nga bakozesa amanda. Okufumbira ddala okuva ku caayi, enva, emmere, ne woba oyagala emmere ensaaniike ng'ofumba okozesa amasannyalaze, tubiina wano ebifumba. Gano ddamu ogenda mulima tabala nnyo, kati wanaakulidde ddala naye kankubulire ekibaawo. Bwe tumala okukola ennimiro eno, kati eno y'ennimiro. Process negikola nayo mpanvu ate sinzibu, weetaaga kujja n'engikuyigiriza. Kuba ffe Katonda yatuwadde omukisa, buli kye tumanyi tukiyigiriza abalala, ne bwe banaabiyiga bonna tujja kusigala kye kimu mpozzi n'okusingawo. Bano basanyukidde enteekateeka y'omwoleso guno era ne bakoowoola abantu okujjumbira basobole okuganyulwamu. Abantu bazze ne Katikkiro waffe omulungi azzeeko wano n'atulambulako, so tukubiriza abantu bonna eyo gye bali mujje mulabe ebintu bye tuzze okwolesa, kubanga ebintu bingi nnyo okusinga bulijjo. Tukowola bannayuganda mwenna okujja mu mwoleso guno, mujje mulabe ku bintu ebikolebwa bannayuganda, mujje mulabe ku bintu eby'omutindo, ate mujje mulabe ne ku bintu ebipya bye twasabuukuludde mu katale k'ebyalangi. Omwoleso guno gukyagendera ddala mu maaso okutuusa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno. Teddy Nakaliga, Agafeeyo, Cospark TV.